The newsroom, where untold story is revealed. Ngabwe kiri bwekityo olunaku olwaleero munzikirize ngene maaso n'okubeera nga ntandika n'okwagaliza ati amazaalibwa amalungi mukyala wa Bebekol amanyikiddwa nga Zuwena. Olunaku olwaleero ge mazaalibwa gagenze maaso n'okubeera nga gaselebratinga kakati nno ye Adamu Kungu ebibyesi birungi side zeeyo omubaka Beti Namboze bakireke agenze maaso n'okubeera nga ate yatutotola ku biki ebino noggo ebigenda okuba mu gavumenti ya Kyagulanyi butya singa abakutte obuyinza. Nze Deni yakutuusaako ensonga tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom BTN Media gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga otugoberera naddala nga ate ogenda maaso n'okuba nga osubscribinze ku mukutu guno. Nkusaba video soko gimpele like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate gwata na subscribing ku mukutu guno oleme beera nga osubwa emboozi ennyuvu ezeefaananyirizaako bwe ziti ze tukuleetedde ebiri nno ku Adamu Kungu mpaawo na kimu kisanyusa ate Bobi Wine yagenze maaso n'okubeera nga amuzaalira ebikaawa oba yawo makai byazalira ku ttale. Nze Deni yakutuusaako ensonga aho wennyini nzikiriza nsooke mala okuwa ku bigambo bino eby'omubaka Beti Namboze bakireke ng'agamba nti Kyagulanyi bw'anaakwatira obuyinza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abantu bajja genda maaso n'okubeera nga obaoliawo bafunayo ko akadde ati akawummulako n'okukwata abasibe ne babaako abasibe abasonnyibwa obaoliawo emisango kasita baba nga tebazza kyannaggomola. Bigambo bya Beti Namboze bakireke. Asenze Minister wa Internal Affairs nga Kyagulanyi president tewagenda kubeerawo olunaku bannayuganda lwe balirya Ssekukkulu Yidi Pasika president n'atabaako basibe baasonyiwa. Teka sente mukuddaabulula abasibe bakyuke mwe muli eno mwasiba musamize eruzire eriyo mulokole ampuliriza naye wano ali musibe nkujjukira nagenda mukomera nga ndi munnamawulire nfulume komera nga ndi munnabyabufuzi okimanya ekyo nkujjukira have I been a bad politician? Kakati nno Adamu Kungu njagala nkwe video eno wano wennyini we tuba tutandikira ku nsonga eno wuliriza. Omuntu yenna ayisa amaaso Honorable Kyagulanyi kyoyogerako batakimanyi. Omwami oyo alina amaanyi, ensi emwagala fact kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala naye ne ku kyamaanyi n'okuba n'obuwagizi n'okwagalwa akusala kale. Adamu Kungu oluvannyuma lw'okukyaza His Excellence Bobi Wine ku TV eya NBS ku program Barometer ebeera buli lwakubiri jjukira nti nakutegeeza nti programu eno teyitangako yadde eddakiika egi ne twagenda okumaliriza programu nga musawa 5 eyiseeko eddakiika 10 n'ezi almost yali egenda mu ddakiika 20 ezaali ziyise ku program. Robert Kyagulanyi gwe tuwogerako mu kutuuka ku NBS yayanirizibwa director amanyikiddwa nga Kika. Abalala bonna we bayita abalala bonna gye batuula Kyagulanyi yayisibwa nga first class nga mukungu. Kakati omusajja ono Kungu akugamba nti Robert Kyagulanyi sentamu aina amaanyi bibi nonne byamuviiriddeko obuzibu munywanyi n'okubeera nga kaakano video eno Radio 4 yagenze maaso n'okubeera nga egigyeyone ku mukutu gwayo gwa TikTok era bye bimu ku ebyo bireetedde Adamu Kungu obuzibu bwe twogerera akadde kaneeno kennyini. Video ezo nga bwoza abazigenda maaso n'okutambula olaba abaana abakola mu production ababeera behind the scenes ababeera behind the camera mu production n'ewalala bonna nga bavaayo Kika nga bagamba buli ayagala okwekubya ekifaananyi ne Bobi Wine mujje bonna abaana ne baggwayo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwaniriza
bamukubira mu ngalo okumuwahaaga nga buli omu afukamira bufukamizi okubeera nga amuvunnamira. Bwe twogera ku Robert Kyagulanyi essaawa oyo olwaleero ye muntu wakutte omumuli eri abavubuka bonna. Tuyinza okumuyita magnet esika abavubuka ali attractive nnyo. Tuyinza okumuyita nga ekimuli eky'endaggu nantalabika nga kimuli kya ndaggu. Kakati kyekimuli ekiriwo enjuki zonna zidduka okwo olw'ensonga yaliko amasannyalaze essaawa zino. Okusinziira ku Kungu, amasannyalaze gamuyiseemu n'okukeera ku makya okukola puroguramu y'okumakya kusanyuka kata amaanyi gamubule era batandise muyeeya buyeeya. Agenda okutuuka ku Radio 4 eya Balam. Nkugambye ng'ebintu bigenze mu maaso n'okwonooneka. Wuliriza. Gentleman is loved. This gentleman is liked. This gentleman is favored. Wedda ndaba ku social media alaga Kungu amasannyalaze gamuyiseemu eri yabadde 3 phase. Kungu yalabiseko ng'atudde matiritiri mu ntebe nawankubadde si bituufu kubanga sho yatambudde bulungi era buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo. Enjawulo nti nalabye okwagalwa kwa mwami Kyagulanyi ku mitimbagano n'ewalala, which is a good thing. Kati ebisigadde biri gye muli tulinde bulinzi naye nze nga bulijjo nakoze omulimu gwange nga munnamawulire, and I think I had a good show. Wedda ndaba nga Kungu yabadde akankana teri kukankana kwamu. I did my show as a host. Musajja mukulu Kungu Adam agamba nti ye bukyanga abaawo talabanga ku muntu ayina masannyalaze galinga ga Kyagulanyi kubanga kyamususseeko nga n'entebe ebuguma nga tujjewo okwekaza kweyeekaza kubanga yenna obwedda atudde ng'atudde matiritiri. Gw'omulungi agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Banywanyi kansooke nkwe ku vidiyo eno omanye Kyagulanyi yaani. Kati Kyagu mwegomba ku favor. Bambi mwana ina favor. Araba bino bitingi ni byafe byokwasama. Katona namala kuwayo kakota Kyagulanyi. Kyagulanyi Kyokola buli mbani mala myezi 3 ngoteekayo show. Bajja bakulebe Kungu yasama. Ngobasolo. Bakwa bamugana ebivulu bino na adde njagala omuntu wayetaga n'owandikayo omuzannyo n'omuteekamu. Eyo favor yagendayo tunyumyemu kyensiko gaba abasajja baddi bonna. Omuntu wa favor oyo oba omwetaaga okubeerako wano. Omanyi omuntu waba ne favor ng'omulina naawe etandika okukola ki? Etandika okkulumba. Kata abagezi bwe batamanyi babagezi beerabira nti oneewoba mugezi nga tulina favor. Oba obonaabonera bwereere. Nze nkunzi kuno manyika abantu abagezi wallahi nga boogera. Nga bw'ayogera ogambagana amagezi n'agakozesa. Omugezi ayogera n'ogamba ekyamazima yono mutuufu. Owa favor najja ne weerabira nti waliwo n'omugezi. Yo lingi yaabwe yaddyo. Ebigambo bya Saimo Kawalaata ne Zubeda bagamba nti bo ekintu oli kyasinga okwegomba ku His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu munywanyi oba oliawo ye favor. Kyagulanyi ono ye muntu eyali mu music nga yomu be barankinga nga ba best artist oba betweenza n'okubeera nga tuyita the GOAT right now, the greatest of all time artist Bobi Wine. Kakati no lwatudde ku pano ne musajja mukulu amanyikiddwako nga abasajja mukulu abayikiddwa nga Adam Kungu mwatu ebintu byatabuse. Musajja mukulu omugenzi Shaka Sale yagenda maaso n'okubeera nga bamubuuza ebibuuzo naddala ebikwata ku Bobi Wine nga bamubuuza who is Bobi Wine. Yadefininga Bobi Wine ng'omuntu ali talented eyayimba ennyimba omuli ennyimba ezinunula bannansi n'okutuusa obubaka oba oliawo bwekusike mu nnyimba naye nga bikwatira ddala ku oyo omuntu wa wansi. Kyokka nga bw'owuliriza ennyimba ezo zisikira ddala omuvubuka naye nga zikwata ku mwana omuvubuka n'omukadde. Kakati ayingira ebyobufuzi agenda mu maaso n'okubeera nga ate munywanyi afubuka ensonga. Bagenda okubeera nga ayingira ebyobufuzi seriously ayingidde mu yasaba kaadi ebibiina FDC DP bya mu makadi okujja okwesimbawo
nga omubaka wa Kyadondo East mu mwaka gwa 2018 nga jjo kuyingira mu parliament n'ateekawo embeera eyagenda mu maaso n'okubeera ng'emusobozesa n'awangula as an independent n'ayingira mu parliament we baleetera omusolo gwa togikwatako gikwateko ne bajja ne bayimpozinga omusolo ogwa OTT gwe basanga ku simu nga bw'oba ogula data bakusala omusolo n'omusolo gwa mobile money guno gwe batucharginga. Bobi Wine n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ateekawo okwekalakaasa era ababaka bangi ne bamugoberera nga beesibye ribbon obwa red era weewaava n'eŋŋombe ya people power our power mu luuyi lwa Kyagulanyi. Okuva olwo ababaka nga bazaake Francis bagenda mu maaso n'okumukkiririzaamu. Bobi Wine gwe twogerako Joel Ssenyonyi amwogerako ng'omusajja yamusanga ku Nation Media NTV wali ku Serena ng'akola akasente ke ng'akafuna kuba we yali atuuse Ssenyonyi yali munnamawulire ali at his peak oba ali waggulu omusukkulumu nga tewakyali w'oyagala ate otuuse ku Nation Media oba okyanoonya ki. Wabula bwe yatuula naye yamukubiranga essimu mu meeting nga Ssenyonyi yeebuuza ono lasita agenda kuŋŋamba ki. Wabula Ssenyonyi bwe yatuuka n'agenda mu maaso n'okubeera ng'atuula ne Kyagulanyi wano ne wano ne badisikasinga ku bintu ebiruma bannansi ye Kyagulanyi byalaba nga tebitambula bulungi. Ssenyonyi agamba yasisinkana omusajja ng'amugamba ebigambo bye yali tasuubira nti bino ebigambo asobola okubimugamba. Era Ssenyonyi yamaliriza bamaze omupaswedinga okubeera ng'ayingira ebyobufuzi era n'obalaba wali eri nga badi mu kwekalakaasa okw'omusolo badduka emisinde nga Joel Ssenyonyi y'omu ku bo ng'asuddewo omulimu gwa NTV. Kaakati omusajja gwe twogerako ye yali asekererwa nga bagamba oyo teyasoma yakola MDDA Makerere. Essaawa y'olunaku olwaliro alina bachelor's degree ey'amateeka ate okuva ku university eziri recognized almost mu nsi yonna Cavendish University. Kaakati we twogerera wano agenda asisinkana omusajja amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya nga ali lecturer mulamba ku university eyasoma ebitabo bye n'abisoma ku Oxford agenze Cavendish University asomye ebitabo byonna birina n'amusisinkana bakenda okunyumyanyumyamu nga balabira ddala ebiruma bannansi byebimu naye byalaba Lubongoya nga Bobi Wine byamugamba n'asalawo n'agamba kamwegatteko. Era ono omusajja by the way kigambibwa nti yagenza okutuuka bwati ku Next Media ku NBS ng'olwedde security yatuuse dda yakoze dda surveillance nga bali mu buli kifo ne bamugamba president wali okay n'alyoka ayingira. That's why walabye nga ne treatment yabadde yanjawulo. Zambali y'omu ku baamwaniriza ku mbeera eyabaddewo yabadde an exceptional. So bw'olaba ebigambo nga Adamu Kungu byayogera for really never take them just for granted. Bobi Wine ali blessed, ali favored, ali highly favored, and ebintu bino bibiri omuntu alina favor n'omukisa ne bw'oba n'amagezi ne sente you can't defeat that person. Kubanga ne bw'onajja n'oyogera ebintu ebiri sense bennyo era oli alina favor bw'anajja abantu bajja feelinga so touched bagende maaso gane omusajja mu butuufu byayogera bituufu omusajja yayogedde ensonga. So n'olwekyo ye Kungu bwe bityo bwe byamuyisemu. Anyway amanyi mu mawulire tugoberera ebintu bino wammangere bw'oba otunuulira Adamu Kungu bamwe mu byadde ayogera munnamawulire omutendeke olina okubeera ne ethics z'amawulire oba ze tuyita empisa ne code of conduct mu journalism. Bw'oba wasoma amawulire ebintu ebyo oba obitegeera ne waliwo ekimu ku kyetumanyi ekyo no your boss mu ethics mwekiri olina osooka omanya mukama wo yaani. You have to keep your boss's interests zaabwe z'aba bosses eziriwa era badde beebuuza lwaki tyamubuuziza kino lwaki tyamubuuziza kino ebimu yabibuuziza in favor of his boss ne media house gy'akolera. Kaakati ebirala in favor of the public or the people he is serving. Kyokka nga wano waliwo abantu aba parties biri abawagira byayogera ababyagala
n'abataagala ngero oli ajja kubuuza lwaki musajja waffe omubuuza bino lwaki omugamba ekyo ye lwaki tamubuuziza kino lwaki tamubuuzizza kiri such kind of questions kasooke nkwe video eno ya musajja mukulu Innocent Tegusulwa toli mwavu mutwe gwe mwavu gwe walabye otya engeri mu mikungu gye yatambuzaamu ekintu kino neyanza ssebo one kungu zikulwange program yagikubiriza bulungi program ngeeyo eba nnene tension ziba waggulu nnyo olaba n'abalamuzi bennyini aba ku ddaala erya waggulu nnyo nga mu kooti ezisokkulumu kooti ejulirwamu n'egirako eba high court babeera waliwo batuuka ekiseera ng'abalamuzi okusinziira ekiri wabweru omulamuzi omusango n'agutya n'aguddukamu omulamuzi asobola okudduka mu musango n'agamba nze nguvuddemu mufune omulala sigenda gubeeramu okusinziira ku mbeera ebeeriwo okusinziira embeera eri mu community mu public n'ekiri at stake kati agamba nti kungu program yamuzitoweredde mbasitegeera kyagamba kubanga mu mbeera eya bulijjo kungu talinayo muntu azitowa kwenkana his excellence Kyagulanyi gwe yali ahostinze amaanyi gano kubanga ogawulira mu mpewo ogawulira ogalaba amaanyi g'omuntu ogawulira gabanga musisi ogawulira katate nga nawe oli muntu katate nga olina okubalansinga parts ziri 3 olina okubalansinga actually ziri 4 olina okubalansinga interests za TV gy'okolera mulimu ebibuuzo bye balinga bagamba mubuuze kino ku bigendererwa ebya TV era TV yennyini esobola okugamba tomubuuza kino katate gwe mulimu gwo katate olina okumubuuza ebibuuzo abantu bye baagala okuwulira bye baagala okumanyaako naye abantu ba mirundi ebiri eriyo abamuwagira n'abatamuwagira kati ku ebyo olyoke biriwa byogenda omubuuza kubanga buli kibuuzo ky'oyagala okubuuza kiba kisanyusa bano ate kinyiiza bano ng'oli agambira ddala kimubuulize ddala oli n'agamba musajja waffe tomubuuza ebyo bya kisero tukwatagana era obadde nabadde mbalaba mu comments awo kati eyo section yakubiri esooka y'abakama abo balina bye baagala obabuuze balina bye bataagala okole ki obuuze kati ate n'abantu balina bye baagala obuuze wowe bye bataagala obuuze ne n'omuntu yennyini ono kati ali wano ono subject gwe interviewinga kati wano his excellence Kyagulanyi Ssentamu naye alina ebibuuzo byatali comfortable nabyo ate alina kumubuuza era olaba kyazze nnyo nti twagala ebibuuzo ebiyamba bannayuganda bonna naye ate olusinga olina nawe byobuuza ng'olusi bya bannayuganda bonna kati ate oli w'omunyiriza bakama bo bakuvaamu n'abawagizi ne bakuvaamu n'osigala mu makati w'omunyiriza namubuuza ekibuuzo kyetovu wonna waviira mu mbeera programu n'ekulemerera saidi zonna abawuliriza abalaba bakunyiigira ate ne bakama bo ne bakola ki nabo ne bakunyiigira naye ng'ate naye olina okugenda mu maaso n'ebibuuzo okubimusoya paka sho lweneggwa kati ate waliwo naawe oli muntu naawe owulira nti kino naali kibadde nkikubuuza kati ebyo byonna tubiwumba ne bigenda mu maaso g'omuntu omukyala oba omwami gwe bayita producer owa show n'agamba kubanga tosobola kgenda ku show bwetyo nga tolina script tekikkirizibwa oba oleesa obuzibu bunene buli kibuuzo ky'ogenda okubuuza tiimu eba yatudde dda n'ekikubaganyako ebirowoozo nti ogenda kusooka na kino oddeko kino mu nkola professional mawulire ebibuuzo ebyo byali badde byamuweerebwa dadda wiiki namba nga biweebwa presenter ne producer we baali badde baagiradde ebibuuzo ebyo nga baabiwandiika ne babisindika ku kavule ewa his excellence Kyagulanyi Ssentamu kikye beewala kwe kutuuka wali n'obuuza ekibuuzo ng'ekibuuzo kyetaaga muntu kusooka kwetegeka oba kunoonya figures ng'ekibuuzo ky'omubuuza kyetaagisa okuba nti alina kwetegeka alyoka akikuddemu okugeza oli ayinza okutabukira ku mpewo n'agamba kaakati njagala ombuulire mulina
omwezi guno mufulumiza sente mmeka zimbulire zonna ne Simoni zonna ng'ozimbulira. Tukola by default Kungu alabika si wankyookakyooka nnyo by default. Bw'omutunulira bw'oti antabikira si wankyookakyooka. Kati naye ng'omuntu waliwo ekibuuzo ky'abuuza, waliwo ekibuuzo oli ky'abuuza naye ng'ekigendererwa kyakyo kusibirayo. Kuba yakibuuza omulundi ogusooka oli n'ambogamba nti kikyotegeeza. Katonda ky'abanoonya kubanga emirundi egisinga ebibuuzo ebimu oli akubuuza ekibuuzo nga kiri kimu naye nga kikutuddemu emirundi 7 naye nga gyakutaayiza eno n'eno nga gidde mutima mu katulabe kozi yagamba atya katulabe kati ebibuuzo tebiba mu mutima mulu. Banywanyi ebigambo bibadde biwanvu n'endowooza tubifunyeemu oba oliawo omulamwa n'omulaka lwaki sibasibulira wano nimbagaliza okubeera obulungi nze Dani tuli ku Beyond the Newsroom BTN Media mbagaliza ebyo bye munjagaliza banywanyi ate tusinkane nga Mungu wakiriza mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.